waliyo bingi naye katuliteko mu bino bitono bire birala nja kubyalenjinga kubanga enzo zokuka mbadde ndirate kati byenagizeeko byenso bye tugenda ogenda nabyo tugende mu kabano tugende mu ki then tugende mu politics then tugende mu Bible. Now oluvannyuma lw'akalulu k'ekawempe muwulirize leero tetwagala wano muzannyo class monitor bakuwadde award ya fe wano nayo olina okuwandika abantu abazanyira mu kirasi. Bw'otaba n'abantu bazanyira mu kirasi gwe ntuukirako. Awadi yaffe tuwafunye ya bwereere. Kale oluvannyuma lw'akalulu kandalukoola ekawempe ba Museveni batuula obufofofo okuvaawo mpaka kati statement gye mwakola nnene nnyo lwakuba olumu muyinza okuba ate nga mwe temwakiraba kyovulaba batudaivatinga okutujjawo kubanga ogwogwana nange gwantidde kati obanze gwantidde okujja mu bikonde nange ate gunagende wa president ngabe naalemu bonna baguvuddemu bagugambye leka kutuswaza bajja kukuba eŋŋumi ofe kati obanze gwantidde batudaivatinga okutujja ku nsonga enkulu ey'okununula eggwanga kakati tudde ku nsonga enkulu ez'okununula eggwanga bali mu kalulu ka 2026 tebamanyi kiddako okusinziira ku kalulu k'ekawempe message gye mwakola okweteekateeka eggwanga kwe lyeteekateeka obunkenke obwateekebwawo kakati bwe bagenda mu kalulu kiki kye bagenda okukola bwe baba batuuse mu kalulu nga bakyaliwo bagenda kukola ki bakabeeremu batya okusobola okulaba we mwasinga okubeera ab'amaanyi bazibikirawo batya. Ebirwadde byo already gyebiri ebirwadde gyebiri mu laboratory zaabwe babikola. Okimanyi monkeypox gwe bayiwa mu bitundu bya ku nnyanja n'okulubuubuuto lwa Tanzania bwe twamukuba baasirikamu naye okimanyi abantu balina monkeypox abakutuddeko gundi n'ebitundu by'ekyama. Omanyi nti abantu balina monkeypox omuyitirivu ennyo ku bitundu ebyo ku nnyanja mu bitundu by'ennyanja naye baagaana ne bagamba kababijje mu mawulire kuba buli lwe babireeta mu mawulire nga tubagirayo security alert nga tuzibaterawo nga baswala ne balemwa kati baagala bagenda okukijjayo nga kifyenya. Mukimanyi nti waliyo monkeypox mukimanyi nti agalwadde agakambwe mwegali mu ggwanga gatambula batandika dde okugagezesa agagenda okuleetebwako SOPs POCs ozimanyi ezo bateekateeka bino in case senga baba bagenda mu kalulu 2026 nga batuuseeyo wulira biki kye baliko endwadde eza social distance nga za ddala baagala obba kuba entiisa nga nawe wennyini tosobola kuyimira na muntu gw'otamanyi tosobola kuyimira mu bantu bataano nga tobamanyi mmwe bennyini mujje ku mirimu nga temusobola kujja mu lujjudde ekyo kimu. Ekyokubiri network mu Uganda yonna egenda kubeera under construction bagenda kukiisa mu budget bali mu budget background kati bali mu budget simanyi framework bagenda kuteeka mu ssente z'okutereza internet nga bagamba tuli mabega nnyo mu by'empuliziganya mu technology mu East Africa ne mu Africa ne mu nsi yonna bateekewo budget y'okutereza network bannayuganda basobole okuimprovinga mu technology modernization and technology. Sente zo baziteeke mu budget batandika okutimbula network mu bitundu byonna mu ggwanga mu biseera by'okulonda bagambe network eri under construction. Bateekateeka ebintu bibiri nga balina abachina n'abembeera z'obudde banaasobola abembeera z'obudde abakugu bababuulire mwezi ki ogunaabaamu enkuba ennyingi ennyo mu mwaka gwa 2026. Museveni Electoral Commission beefuule nti nno waliwo ebitaataaganyiziddwamu mu nsonga z'ensimbi okulonda kweyongeddeyo oba kusseeko bakuteeke mu Desemba oba bakujja bakuteeke mu gw'okumeka awanaabeera enkuba ebeere nnyingi nnyo ku lunaku lw'okulonda. Ab'embeera z'obudde baba tebasobola kusipotinga lunaku olwo n'omwezi ogunaabeerako ebintu bwe bityo bo abachina basobola okukola enkuba. Okimanyi enkuba eri mu kukuba enkuba obukambwe bw'enkuba bweyolesa mu Uganda ne gundi ne mbuyaga omanyi kwe kiva mubiraba ng'ebiri nakyo tebiri nakyo. Mujjukira olunaku lwe najja ne mbagamba nti waliwo emyezi awo we tuberedde mu musana ng'enkuba eyagala okutonnya naye nga waliwo ennyonyi akadroni oba ennyonyi ebuuka mu bbanga neefuukuula ebire byonna n'ebidismantolinga ennyonyi egundi enkuba n'etatonya. Mujjukira nga mbabuulira ensonga eyo. Ba Museveni oluvannyuma lw'okubasuuza Nyukiri ye yasooka
gwe badismantling omulala ne bamukweka Congo ne babanga tebatuukiriza babadde baagala kuddamu okukola plant za nuclear okugattagatta ebitundutundu ebyasigalira basobole okuba nga bamaliriza engundi zaabwe olw'ekintu ekinene nnyo kye batunuulidde ekibagoba kati babadde bakozesa ogwo omusana tegubadde nnomo babadde balina ebintu by'enyukiriya nakasongola wawa bye bali mu kukola okugattagatta nga bawakana n'obutonde enkuba eyagala kutonnya nga bo bagikyankalanya nababuulira ennyonyi ebadde ebuuka mu bbanga enkuba ekwata ng'ennyonyi drone ng'ebuuka ng'ebidismantolinga byonna kaakati olwamaze enkuba bwezze ezze mu busungu kubanga mu biro byayo bye yali erina okutonya bagidismantolinga bagiremesa kati nno nowulira mu miitingi eno byonna mwe babyogeredde ebyo Abachina basobola okugira ne batonyesa enkuba mu bitundu bino wammanga ku lunaku lw'okulonda olunaku lwe banalonderako China eneesobola obbayambako okukola enkuba mu Buganda region Busoga region Bugishu region ezo region 3 azaagalamu enkuba nga nkwafu nnyo oba bagikola okuva kati bagitereke oba bakola batya oba kyetaagisa ennyonyi z'ensi yonna okubuuka mu bbanga okukola ebire enkuba etonye ekiro zisule nga zijji oba tekinologi abeera atya enkuba etonye mu Bugishu Buganda ne Busoga ebikozesebwa bituuke leeti awo enkuba ebeera enkwafu nnyo naye n'ebitundu ebirala byonna okwetooloola Uganda Electoral Commission esobola okutaataaganyizibwa okuleeta obululu mu budde obululu butuke ku ssaawa 8 ng'emyala gijjudde amakubo gabadde gali blocked ate akalulu tekasula oba balondako 5 oba balondako 6 ku buli polling station akalulu kalangirirwe kuba bo bagendere ku results zaabwe ziri ze bali mu kukola feno tuleme okulonda balangirire ekyo kigwe ng'ate tuli under nga tewali network kubanga network egenda kubeera under repair ya construction one of the two ate nga ebiriwo tebi nga tosobola kumanya bibadde gindi kubanga enkuba egenda kuba nnyingi nnyo ku olwo kye baliko kye bapulaninga bakiteekemu ssente zonna ezisoboka basobola okuyitawo bwe batyo ebyo mubeeko bwe mubiteeka mukimanye nti Museveni alina kuvaako bifo kalulu leero ndabyeko muganda wange Shama Minister wa Foreign Affairs agambye bannaye bwe tuddamu okulaba His Excellency Kyagulanyi ne babyanyuma tukwate His Excellency Kyagulanyi tumukwate tumugyewo tumudduse tumutwale magere tumusibireyo tuteege ku gate tewali kuddamu kwekulubeesa n'abantu abo nayimirira mu wini byanyuma mu biro ebyali tebikkirizika nenkubaka akakazi kubanga manyi nze manye ebyomunda byabwe Shama agambye bano abasajja ababi balukwago ne bamugisha muntu mubirabye mujja kukkiriza eyo nvuddeyo maapu ya Buganda elections nzimaze ebyo byonna biriwo kubanga bagamba akalulu tebagenda kusobola kawangula tebajja kusobola kukalwanyisa ate ebikolwa bino ebyofujjo biki bino bakkiriza nti ab'amagye tubasobola bakkiriza nti n'ab'amagye tubasobola wulira bulijjo tugamba abantu mujje tujje Museveni ku kkubo tumujje mu buyinza ne mugana ne mugamba mbuno temwagala byabufuzi mujja kufiira ku kkubo ku street eggula enkuba yassa abantu 5 ne tumala tujja ku street Museveni natta abantu 5 kati ku street natta abantu 5 wewa abavuddeko Museveni kati natta abantu 5 mu peaceful demonstration abeera avuddeko kati 5 baafudde eggulu naye leero Museveni kwali ate nga tebabadde 5 bokka ate bonna abafudde tebabadde mu byabufuzi ate ba NRM mwalyose ngenze ku map wulira wano we wali akabano awo kansooke nkube weggulire awo kansooke mbakubire weggulire lino obudde bugenze naye sina kyakkola awo kansooke mbakubire weggulire litaliiko kakwakulizo tugende mu kabano kano amatti kyalumbuye sooko gye wano nze ebintu byange mbikola ne profesa wange kuba profesa yalina notisi engundiivu njagala okugumya Obuganda genda ogumye ennyoko nti ab'ekitongole eky'ebibalo n'ababureau of statistics nsonga bagitereezezza
ngeri entongole era tukole emirimu gyaffe nga tumanyi nti Uganda lwazi si yakusanguwawo. Ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokuna omwaka gwe 2018 Evira Maria Mbuddu Bene ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 63 yavaayo n'ayogera ku nsonga za maapu ya Uganda eyafulumizibwa ng'eraga nga Uganda bwe yawuddwamu emirundi 3 okuli South Central, North Central awamu ne Kampala. South Central, North Central ne Kampala. Ekyo kitereke. Uganda feriri kakati nao nze nebuuza kiki ekigendererwa sinaba kumanya kiki ekigendererwa. Olunaku olwaleero abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics nga bakulembeddwamu akikulira Ben Paul Mungereza basinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awamu ne baminisita abatali bamu Mengo okugonjola ensonga eno basoose kwevumba akafubo ke bamaze ebbanga erisobye musaawa emu nga bamulungula ensonga zino oluvannyuma bazze ne boogerako eri bannamawulire era ne beetondera Obuganda ku ebyo ebyafulumizibwa. Ffe twakola ebintu n'ebyo ffe twawa amannya kati tuze wano okwetonda n'okugamba nti ekyo okugaali mannya bulijjo tuyita amannya naye ekigendererwa kyaffe tekyali kujja Uganda ku maapu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye enkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. N'ekyo kitereke nti asiimye Mayiga asiimye. Yali nsobi si ye yeemulugunya Kabaka ye yeemulugunya naye Mayiga y'asiimye. Nemugituuma Central North ne Central South ate ensobi ne mugyenenya ate ne mutereeza ndowooza nti kyakuyiga eri ffenna oluusi batugamba ebintu nga twakoze ensobi netwekangabiriza. Aba Uganda Bureau of Statistics era balaze engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino. Awo tulaga wetubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteekako South Uganda, Central 2 North Uganda. Twagala kusaba abantu naddala abali mu Buganda babeere bakakkamu nti ffe genda okakkanye ennyoko okukozesa amannya ago tetwalina ekigendererwa ekikyamu. Bano era bawaddeyo ne mapu 2 ezirambise Obuganda engeri gye busimbyemu amakanda mu Uganda ng'era balaze n'abantu abawangalira mu Uganda. Buli ssaza lirimu abantu bameka. Muwulire awo muolaba ekyenvu kikwafu nga kiri layiti nga kyeru kitegeeza nti batono eyo musaze eyo batono omuwendo gw'abantu si mungi ate wakwafu. olaba ekyenvu nga kikutte kitegeeza nti awo abantu baliwo bangi. Kibaako n'ekintu ekya yes kati security alert mu kabanozi zino eyo statement yali tagikolera mmwe. Ensonga lwaki Buganda bakweka erinnya Buganda liveewo, ensonga lwaki bakweka erinnya Buganda liveewo waddewo Central East simanyi Central 1 Central 2 era n'agamba awali yero ow'amazzi batono awali yero omukwafu bangi baani abangi awo baani abatono awo. Ekintu kino bakisimbuliza mu nkola yaabwe gye baatwala e Congo. Okusooka ensi eyo baali bagiyita Zaire. Aba bano bennyini be bageneratinga okukyusa ekigambo Zaire okugifuula Democratic Republic of Congo bajja bagikyusa amanya ne province zaamu ne bazifuula North Kivu, Southern Kivu. Muwulira bulungi North Kivu, Southern Kivu. Kati North Kivu ne bagitwala okubeera eyaabwe era baagala gikutulako okugifuula ensi. North Kivu basooka kugijja mu Zaire ebeere nga mwenna si yammwe kubanga Zaire y'Abakongo. Central African Republic yajjo wano mwenna yammwe. Owulira ekintu kino bakikola mu Buganda baagala okugjawo ekigambo Buganda kubanga tubabuuza Abanyarwanda mu Buganda musibukawa mu Uganda musibukawa. Kati baagala bajjawo ekigambo Buganda batekewo ebyo North Kivu, Southern Kivu. Bafuneko Southern Kivu ey'omu Uganda nga yeeyaawe. Era yali agamba awali ekikwafu awo bangi wano batono. Eyo koodi yaabwe okumanya wawe balina okubba ettaka mu Buganda.
wawe basinze okutwala we balina okubukala bajje mu ba indigenous Ugandans abaganda babatte babamalewo awali ekikwafu bamazeewo abaganda baliwo batono bo be bangi oba awali awakwafu nnyo abaganda bakyali bangi wali aw'amazzi babamazeewo eyo kodi yakabano eyo fayiro namba eri ku meza yange njina weewaawo bagala bagifuule North Kivu, Central Kivu, simanyi Southern Kivu kati babanya eri Congo bagamba fe bannanyini no gundi North Kivu yaffe era balwana kukutulako North Kivu kubanga basooka ne bajja abazaire ne babajja mu bwongo ekigambo Zaire nebera Central African Republic kigambo kya Jowa nekyo kya Central African Republic bwe bamala okugifuula Central African Republic mwe nasi yammwe si abakongo si abaki kati akube mundu awangula yagitwala kubanga si yammwe okitegedde oba nkiddemu ene namba njagala mugitegeere okujja Buganda ku map n'okujijja era obawira bwe babanga boogera bagamba ekitundu kino ekya Central ekitundu kino ekya Central ekibonyaabonyezereddwa nnyo amataba kubanga baatema emiti ekitundu kino ekya Central tebaagala kwogera kigambo Buganda era mu Central region we wasinze okubeera emyoga kubanga baagala batujja ekigambo Buganda nga bwe bajja abazaire ekigambo Zaire Zaire yali abakongo Democratic Republic of Congo si abakongo bonna yaabwe akube mundu n'awangula yagitwala era kati baagala babeereko province gye batwala ebukale nga yaabwe nga nkwafu nga yaabwe obudde bugenda okutuuka nga ffe abaaliwo tukaddiye obudde bugenda okutuuka mu mirembe gy'aba Ebeni ng'Abanyarwanda balina origin mu Buganda nga balina we basibuka mu province emu ey'omu Buganda nga bwe bawakana Congo nti province eno yaffe batta abantu bonna abasangibwawo ba indigenous Congolese bonna ne babatta era boogerayo Olunyarwanda Mayiga bannange Mayiga mubi ekyo kyekiri emabega w'okubuza ekigambo Buganda batuyite Central 1 Central 2 Central 4 Central 5 lwaki balwana ne bwe bajja ne boogera basigala baganya okuza ekigambo Buganda era bwe bayagala okukiza ne bagamba okay tugenda kukifuula Central Buganda 1 Central Buganda 2 kubanga kodi yakabano okutegeeza bannaabwe bwe muba mujja dino ettaka ddyo twalimalawo kati eryokubba liri wali bano abaawano bakyabulamu bakyasaana ejjambiya bano abaawano bo balina okutemebwa mujje tubukale wano eyo kodi yaabwe era bwe bakwata ssente ogula amataka ssente bwe ziba zitunuddeawo nti kati mu Central Buganda 1 eryo ettaka ne litandika obbonaabona ettemu ne libeerawo ne batemula abantu ne bagula ettaka ne babonyaabonya abaana ne batta abaana abato ne batta abakyala ne batta abataka ne bakola batya ne babaavuwaza nga mwe mulina kutunda ttaka bakuleetera embeera nga gwe okubeerawo olina kutunda ttaka okolobozaako gundi n'obaguza n'okolobozaako gwe ne weeseetula ne bakugatta kati gwe n'ovaawo n'ogenda mu katawuni n'opangisa akayumba kasingo ruumu n'ogulayo bodaboda ye n'asiba faamu otegedde ensonga y'okujja Buganda ku maapu oba twogere eyo yokka ebyala tubireke ekyo mukitegedde kibayingidde mu bwongo Congo Central Kivu Northern Kivu kodi yaabwe yemu mu nkola gye bakolamu ebintu ulira bakozesa ebintu bino wammanga nga bagenda okukola eyo method mubaamu ettemu mubaamu entiisa gye bakuba bannansi era njagala okuyimira wano okukuutira n'okukubira omulanga bannayuganda abali ebweru w'eggwanga abasobola okwekalakasa mu nsi ezina democracy abatukulembedde bamama baffe ne bataata baffe abali mu USA abali mu Bungereza oba Europe yonna ne America Canada muyongere musituke tulwanire bamama baffe e Uganda bamama e Uganda musituke mweraliikirire bamama musituke mweraliikirire ettemu erizeeryo kubanga ettemu bwe likolebwa ku mukyala waliwo omusumba omulala gwe basse mu bitundu by'ejjokolera oba musumba yasuze mu overnight yatambudde okudde enhunka n'agwa mu gasajja ne gamuleepinga ne gamutta mu bitundu by'e Kawanda around jjokolera Kawanda around there musumba bamusse ku makya ebyo by'okuzungazunga mbu musaba overnight bagenda batta bamaama ssaawa 11 mubeere waka abaana abawala ab'enkyukakyuka mukole bye mukola mudde waka mu budde temuddamu kutambula kiro naddala ab'enkyukakyuka bamaama mubeere waka abazadde mu protectinga abaana bamwe abawala
abaana abawala muve mu mabaala, abaana abawala muve mu bintu by'amasanyu, nabawoninga nti bagenda tandika obbatemula, batandise obbatemula. Naye social media mubadde mukyali ku mulamwa, mubadde mukyakoze bulungi social media. Era Museveni yagambye waliwo n'amanya g'abaana ge yanokoddeyo njabyalenjinga njagaleeta. Waliwo abaana abawala be yayogeddeko awo n'agamba bamufukidde akayinja mu ngato. Waliwo abaana awo njabireeta enkya. Wulira, musituke tutaase. Tunuulira ekitta bantu ekyali Eruwero n'ebikolobero ebyakolebwako rape nga bagamba amagye ga Obote ge garapinga nga abakyala. Ebintu ebyo ebyaliwo mu kinaana byaddamu nebirabibwako. Ebintu ebyaliwo mu kinaana nga bagamba mbu abasirikale b'Obote be barapinga byaddamu nebirabibwako mu 9 mu Northern Uganda ewa Koni, mu lutalo lwa Koni, naye Obote teyaliiwo. Nebiddamu nebirabikako. Naye era ebikolwa byebimu byebiri e Congo ku ADF ne M23 e Congo. Ani M23 ani ADF byakolebwa Eruwero, byakolebwa mu Northern Uganda. Ebyo babikola ne bakuba encuku abatuuze n'owulira ng'ekitundu kino olina okukiddukako. Kati bo batuuka okubala abantu ne babuulira abantu baabwe nti awali langi eya kyenvu awaawo. Eno kitegeeza bano tubamaze amaanyi, eno kitegeeza wano bakyali b'amaanyi. Bajja bafunza Buganda saza ku saza. Era nga bwe updating nti awo wo tubakakkanyiza kati amaanyi gaabwe gali wano. Awo tubamaze kati mujje wano. Eyo y'ensonga eri emabega w'okujja Buganda ku map oba okukutula Buganda mu bibajjo. Eyo nnamba ngimaze. Ndowooza ennamba eyo mugitegedde bulungi. Now ennamba endala okutwavuwaza. Akaba n'okutwavuwaza okusinziira mu fayiro yaabwe eno baatuula ne bagamba Amini n'Obote baali bazimbye eggwanga Uganda nga balizimbye ku sipiidi nga likula ku sipiidi ey'amaanyi kubanga lyalina economy 2 nga lirina day shift nga lirina ne night shift. Abaliwo ebiseera ebyo musobola okunjulira nti abantu bakolanga emisana ne bahanding over ku b'ekiro nga night shift yenkanankana ne day shift. Kitegeeza economy yali strong nga economy y'eggwanga teyeebaka. Museveni bwe bajja okuleta privatization kwali kukutula n'okudismantlinga n'okugyawo night shift. Bo ne beefuga day shift ne batandika ogikwata nga yaabwe. Night shift ne bagijjawo nga bagula amakampani gonna agali aga gavumenti kubanga abakozi ababangawo emisana be babangawo ekiro bwe babeera 10 bwe babeera 2 n'ekiro babeera 2. Economy ngeri strong bannayuganda nga bakola era bannayuganda baali b'amaanyi nnyo nga asobola okubira n'emirimu 2 ng'alina gwakolako emisana eno ekiro alina gwakolako eri nga bwanyuka wanadde eno oba ono ataakoze n'ogidde eno nga balina ssente ne bakikola nga bakigenderedde. Kati ne basobola okutukutula bati ne basobola bwe bamala okukutula night shift ne basala amagezi agatwala okutwavuwaza mu by'obulimi n'obulunzi emmwanyi n'ensuku. Emmwanyi, ensuku, obuvubi, obusuubuzi nabyo ne babikutula under government projects. Buli lw'owulira ekintu Museveni kyataddewo n'owulira nga bagamba buli lw'owulira munnaddiini ng'abakunga mu church oba mu Buganda bannange mwettanire nnyo era leero Katikkiro agambye abantu mwettanire nnyo enkola za gavumenti musobola okwejja mu bwavu. Ebyo baabitugamba nga Museveni ajja bye byakutula ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Gavumenti olwaleero egabye emmwanyi za corona kubanga emmwanyi za corona coffee buli kati kamu kabalako endebe. Era banna akubiriza Buganda okwongera okusimba emmwanyi zino zikorono kubanga zikujja mangu mu bwavu ne zikutula emmwanyi zinansangwa zonna ne corona n'akaliramu kubanga ye baali bamutagetinze nga waakubeerako season 3 kunnya akawuka kamuveemu kalume ekyalo kyonna under government projects. Nga akawuka ako kali emmwanyi kalya n'olusuku.
Kaakati wakati mu kutereeza ennyanja olw'envuba embi balagambye mwenna mwettanire gavumenti bayambeko musobola okuvuba ebyennyanja ebikulu byokka. Gavumenti yakugaggawaza abavubi wakati mu kubasomesa envuba ennungi era mwenna mwettanire nnyo enkola ya gavumenti. Kati ani akyavuba? Be yasanga n'amaato kati balya ku kasasiro. Enkola ya gavumenti mwettanire enkola ya gavumenti kubanga enkola ya gavumenti eno egenda basomesa okusimba ebitooke ne batuleetera ebitooke by'enkolokolo nga osimba nkolokolo nga bakuleetera ekintu kiringa ekifunfugu n'osima ekinnya kya fuuti 7 n'okiteekayo n'oteekako obutakataka kati bwe kiba kifuluma ekitooke nga kikula nga kasooli. Ani yasimba ku bitooke ebyo nga kifulumya akantu kalinga omutunsi gwa kasooli ne kyeyanjuluza bwe kiti nga kasooli bwe yeeyanjuluza mbu kitooke kiba tekinnafuluma kinnya kye wasima ne kiteekako ettooke. Awo afande Katongole n'atukuba emiggo gy'okusomba ebitooke ebyo. Twabijjanga na wa musajja yali abeera eri wansi Kasawo ebunja ko bayitayo Kasawo bamuyita Ntambala musajja Munyarwanda ngayi n'ebitooke twasomba ebitooke wa Ntambala ogenda okaaba muze yakukubye empi mulwana omusajja buzanyi oli mu kusamba mupiira pwa ogenda onyiiziira. Twasomba ebitooke wa Ntambala n'olusuku lwe twasangirwa nalwo nalwakanduka kati alya kawunga. Afande Katongole kati alya kawunga. Mwana wange anti akawunga kaweddewo n'omuceere akawunga kaweddewo n'omuceere. Under government project ebitooke bino byangu okubala ebitooke bino ekitooke kimu kiteekako enkota 6 oluvannyuma lw'empumumpu awo nga waddawo ettooke era nga waddawo empumumpu nga waddawo ettooke. Kakati gavumenti yakutujja mu bwavu. Mumpe yo government project ezajja abantu mu bwavu. Nze nkubulire government project ezitutadde mu bwavu. Ebitooke byonna byakanduka olw'ebitooke nga gwe ne bw'oba tewaleese ebitooke mulirwanaawo n'aleeta enjuki ejja kuleeta ewuwo. Gwe ne bw'oba nga tewaleese mulirwanaawo ye n'asimba korono enkuba bw'etonnya mukoka n'akulukuta naawe ojja kufunako akawuka k'emmwanyi n'ebitooke. Uganda neyavuwala Bugishu neyavuwala emmwanyi ne zikala nga night shift yagikutula yagijjawo. Njagala ombuli Museveni yagenda okujja mu Uganda mwalimu night shift economy eriwa night shift economy yagisikizaaki mu Kabano bateesa bulungi night shift economy bagisikize ebivulu ne comedy store ze wakoze emisana ozibawe kubanga bapromota bonna Banyarwanda bapromota Abaganda bonna babaavuwaza Abanansangwa bonna babaavuwaza. Bw'otagwa mu Abitex ogwa mu ani Habati Arnold Habati ani oyo bw'otagwa mu oyo ogwa mu Balamu bw'otagwa mu Balamu ogwa mwani. Bapromota bonna Abaganda oba Banansangwa abayingira mu oyo business bonna babaavuwaza. Nobody ye tekimugana kutegeka kivulu ng'akitaddemu obukadde 5 n'ajjamu obukadde 8 ye tafaayo kuba sente sizize. Muhanji comedy store day to day every day night shift bagisikiza bino tusiruwale tudde mu ndongo Gloria Bugi ngwa. Waliwo enamba gye mutategedde nga ngenda ku namba endala. Abasajja bwe batyo bwe baatwavuwaza byonna mu Kabano birikkirya. Era bw'oba okola emisana bwe ziba ziwera ssaawa 8 awo ne mutandika okwekubira obusimu. Anti ndi mukumaliriza ki supervisor kiri wala anti kisala lindako kikino lindako nzija namwe munindeko nzija bane munindeko. Obusente bw'okozeewo n'ogenda n'obunywa. Night shift economy yaabwe be balina amabaala baddembe okutugirayo ne bakuttirayo baddembe okutta ng'ojja oba ng'ogenda wonna bo tebalina buzibu. Naye Bannayuganda Museveni okutwavuwaza yakigenderera. Buli bw'oba oyina mukazi wo oyina maama wo oyina muzadde wo ng'akyagenda mu bintu bya government project mudinawunsinge mutatulukuke muzaalukuke goba. Museveni yakozesa ffeffe nnyini okumutambuliza akawuka k'emmwanyi akawuka k'ebitooke. Kati Masaka balya muwogo Masaka banoonya akawogo tebakalaba akawogo kafuuka akawogo. Masaka tebalyanga muwogo na lumonde nga lumonde bamuyita mikuzambwa. Era ngo abaana bwe balya lumonde ne bababuuza nti abange muwalidde ki ate twalidde mmere twalidde mikuzambwa oba emizinyambwa kuba embwa kasitogiraga lumonde bwete ng'egira bwete omukira lumonde nga tumuyita mizinyambwa. Era nga bwe tuba twalidde ebyo maama yeeralikira bananga abaana bange tebakuse tuwuta supu ne tumulekera birumonde bye.
lumonde bamuteekanga ku ttooke ne bateeka wali ku lusaniya ne musamba omupiira gwa mu luvannyuma musamba omupiira nga kasita oteba ggoolo mu celebration yawo ng'odduka ng'ojjawo omunwe ng'oddayo ng'obakuba ggoolo endala. Lumonde twamulyanga kisaazi kamwa butakaawa kamwa tubeereko awo nga kamwa naye lumonde si mmere ne muwogo si mmere. Kati Masaka baagala muwogo, akawogo kafuuka akawogo Masaka. Mbwe ettooke ly'e Masaka kati nno ly'embalala. Ettooke lino nga si ddungi si ly'embalala. Njagala ttooke ly'embalala. Nga bwe tulya muwogo maama yeeraliikira ddala bannanga abaana tebalidde mmere. Muwogo bye tubimulekera ku lujjuliro ne tugenda tweriramu biffene. Kati olwaleero ng'oyagala bakukubira enduulu ng'ogenda e Masaka, gula buutu ya muwogo. Gula muwogo omuteeke mu buutu ogundi ogende e Masaka. Bagenda oggigulawo bw'oti ogamba balirwana bonna buli omu aggyeko omunwe ojja wulira bwe bakutendereza bajja gamba oyagala kwesimbawo ku bwa MP tugenda kuba obwa MP mwana gwo tuwadde emmere e Masaka balya muwogo okusinga n'embizi. Gavumenti projekiti okukulaakulanya abantu, gavumenti ereese muwogo. Bannange twasomba muwogo oyo baali bamuyita Kabayiza. Baleeta bimuwogo ebyaleeta akawuka kagengewaza muwogo mu Uganda yonna. Era waliwo Munyarwanda baali bamuyita Kabayiza. Nga muwogo bamuyita Kabayiza. Ebitooke biri nga babiyita Ntambala. Ntambala Munyarwanda, Kabayiza Munyarwanda. Okuva ku olwo muwogo oluba okufuluma bwati wapa ng'ebikola bimera ebitulututtu. Gavumenti projekiti abantu basobola okubeera n'emmere. Ono muwogo akulira mu nnaku 7 mu nnaku 7 muwogo oba osobola okusimako n'owa abaana ne balema kusiiba njala. Ffeffe nnyini twamutambulizaako nga biyita mu makanisa biyita mu structure za Buganda Kingdom. Waliwo alina kyabuuza nga sinagenda ku nsonga ndala. Kati Abanyarwanda olumala nga bajjako ekigambo Buganda nga babateerawo langi woolaba eya kyenvu eyo ensuku twazimalawo emmwanyi twazimalawo. Kati n'abantu twabamalawo n'ettaka twalimalawo. Kati mugende wali awali akalayitilayiti. Mugende wali awali akalayitilayiti awo tetunaba kubukalawo bulungi. Eyo nayo nvuddeyo. Ekitta bakyala diaspora musituke n'ebipande tubeegayiridde mu protecting bamaama b'e Uganda. Bwe munaagaana ojja kuba oli awo ng'owuwo yaluguddemu. Nkiddemu okiwulire. Ojja kuba oli awo ng'owuwo yakiguddemu. Anti bisooka bwe bitone mubiwulire ebyo nga mugamba simanyi batta abakyala. Maama Kongo abakyala nga babatta golowooza biri Kongo biri Uganda. Ennambiro ze zimu nga bwe zaali mu 8 e Uganda bwe zaali eggulu mu 9 bwe ziri e Kongo mu mulembe guno era bwe ziri Entebbe. Kurepinga kutta kufumita biti. Kurepinga kutta kufumita biti. Basobole okwenyiya abaddiridde waawo mutundewo bo baddewo basobole okukwafuwaza langi nti ne wano tumazeewo. Bajjewo ekigambo Buganda bafune origin mu North Kivu ne Southern Kivu. Okitegedde bulungi? Uncoordinated government gundi. Twabadde tuli awo ku bintu nkugabye ebintu by'ekawempe bikyabalimu. Museveni yagamba abajja ati baakola bulungi nnyo kubanga aba opposition batujju. Muhoozi minister Muhoozi David ne yeetonda nagamba kimenya amateeka abantu genda mu operation nga bakwese amaaso nga kubanga bagenda kukola ku bannayuganda bandibadde bakuuma empisa bwe batusiwe bali. Muhoozi Bigodo ye n'agamba nudda bajja kwekweka amaaso babatemeteme babasalesale babakube babamenye emigongo. Minister wa Internal Affairs Kahindo Tafire najja nagamba nze abo sibamanyi nze mu benkulembera sikulembera bigurupu by'abaggunizi sibamanyi mu Internal Affairs abamanyi aboogerere mugende mu bibuuze Museveni. Kahindo Tafire yagaye mugende mu byogere oli yabibagambye abibabuli nze nkulembera poliisi. Oyo ye naavaawo mbadde ndi awo Samuel Kidingi bakuleeta batandise okuleeta mu mawulire Samuel Kidingi okimanyi nti abasajja baagala kutta. Okimanyi oba tokimanyi? Samuel Kidingi yazze leero ne yeetonda n'agamba yeetonda olw'ebyo olw'abakuumaddembe bye baakola era n'atwasuwali nga tebigenda kuddamu. Kitegeeza mmwe mwabikola. Oyina bye wakutte. Mwakyaliddeko ku baakosebwa. Mwabajjanjabye. Omusango ogwo oligudda wa Samuel Kidingi. Nalukoola yagambye
oba mu mirembe gy'ekinaana bassebirumbi baabateeka ku kalabba nga tebaalina katambi, tewaliwo ddoboozi, tewaliwo vidiyo, naye emisango gyamusinga, naye ate mu ababikoledde mu kamera. Mbuva ku bisajja bya Museveni bireka abitte. Munnange Samuel Kidingi munna Uganda. Nakugamba kuloka ekife twafiirwa. Kuloka ekife twafiirwa. Uganda ye yafiirwa omwana wayo Lokeki. Samuel Kidingi ogenda kufa. Diki olumu bw'olaba nga bakututte Sudan todda. Eyo nvuddeyo. NRM yegamba ebyo nanga bamaze okwetonda abamaze okola biki yo NRM egamba NUP yatukuba emiggo, NUP yatukuba amayinja, NUP yegwana okuwaabira. Naye mama nyabo tugenze mu politics. Politics ngenda kumuyita mu lukwakwayo naye era tusoose ne Buganda mu politics. Buganda Kingdom. Waliwo ekintu abasajja bano tebateekamu kansookera Buganda njagala ngitandike ne ka video. Bureau of Statistics kitangazizza ku mapu ya Uganda ebadde etambuzibwa ku mikutu egy'emitimbagano eraga MP North efulumiziddwa omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi muninde mukatono ina wana akantu kenonya naye sinakalaba. Eyo wala ina ka video kenjagala nyine kitu njagala balaga wano. Kale Malaiti bya kawungezi ke baleetedde Obwakabaka bwa Buganda buludde ddaaki ne buvaamu omwasi ku nsonga y'okufulumya mapu ya Uganda ng'ekitundu kya Buganda tekiriko era nga kirambikiddwa mu ngeri ndala. Okusinziira ku minisita by'amawulire Israel Kitooke agamba kino kyennyamiza wabula tekigenda kubajja ku mulamwa ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Okumala akabanga akawera waliwo mapu ya Uganda eno esaasaanidde nnyo ku mikutu gya social media ng'eraga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku mawanga yadde ng'ebitundu ebirala byonna birambikiddwa bulungi okusinziira ku mawanga agabimaamidde. Ku maapu eno Buganda teriiko. Okusinziira ku maapu eno ekitundu ekimu ekya Buganda kirambikiddwa nga North Central so ng'ekirala kirambikiddwa nga South Central ekyaleese ebibuuzo bingi naddala mu bantu abawangalira mu Buganda. Obwakabaka bwa Buganda leero buvuddemu omwasi ku bya maapu eno. Tuli awo nga maapu ya Buganda erezeemu okulabikira ku mitimbagano ng'eraga nti Buganda teriimu naye ng'ate ebifo ebirala nga Busoga, Ankole, Bunyolo birambikiddwa bulungi. Okusinziira ku minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibu Kitooke kino kigendereddwamu kujja abantu ba Kabaka ku mulamwa. Kino kyatweraliikiriza nnyo naye njagala okubategeeza nti ng'omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda nti bino byonna ebyakoleddwa biriwo okutujja ku mulamwa era n'okutujja ku nteekateeka ze tuyina ezitwala Buganda ku ntikko. Ono ajjukizza abafulumya maapu nga zino ng'ekitiibwa kya Buganda bwe kyava edda kale nga tekisobola kumala gasaanyizibwawo. Buganda eno lwazi era abantu abazze bazannyira ku lwazi luno bafunye obuzibu bungi. Ebyo tubirabye mu byafaayo ebibaddewo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kyokka ono eyo statement gye mbadde njagala eya Buganda lwazi. Bajjajjaffe abaayogera ekigambo nti Buganda lwazi kyali kisoko kye baateekamu ebintu bingi ne bakisabikamu Buganda ne bagigezesereza ku lwazi. Buganda si lwazi jjinja, Buganda lwazi bantu. Abaganda ab'ebiseera ebyo baali solid nga badetectinga mangu ne bareactinga. Era Buganda teyakwekebwa mu lwazi nti lwazi jjinja,
Buganda yali lwazi bantu, Buganda yali lwazi administration. Nga administration ya Buganda etambula n'abantu bayo, n'abantu bayo nga batambula ne administration. In the case of anything, ba communicating, Buganda nebeera solid. Abantu ba Buganda be bali olwazi. Administration ya Buganda yali lwazi. Kati Museveni atulekera ngombo. Museveni atulekera ngombo. Amaanyi n'agatwala. Era kye baagala baddemu batulekere ngombo. Buganda lwazi ng'eggwaawo. Nga abakuta ensuululu ekuba olwazi luno bali Mengo. Abakuta ensuululu okuba olwazi Mengo, olwazi Buganda bali Mengo. Mengo ekutta ensuululu ekuba olwazi. Tolabangako olwazi awali olwazi olunene nga waliwo ekinnya. Emmotoka ezisomba amayinja agazimba gendayo awali ejjinja. Gende Wakiso mu tawuni. Bwotuuke Wakiso mu tawuni obabuuze bakutwale we basima amayinja. Olabe. Gende Wakiso mu tawuni obagambe bakutwale mu kinnya we basima amayinja olabe. Batandika kusima olwazi nga nsomera Wakiso. Byatandika ng'ebyokusaga mu mwaka gwa 2022. Kati bali eyo wansi eyo. Genda ejindi. Genda ekireka we bayita kireka mu Acholi quarters. Genda yolabe we basima olwazi ne balujjawo. Genda olabe tolabangako olwazi lwe bakubye baluti ne balumalawo. Kati buli omuzza akatambye mu mabega mu bitundu byo oba walolabyeko ku Kware simanyi Kware ngongo. Gende Bukasa. Gende Muyenga Bukasa. Olaba abasajja bwe baleeta ebyuma ne bakuba olwazi basobola okukuleetera amayinja agalinga akawunga. Bayinza okukuleetera amayinja aga Niru, bagiyita Niru. Bayinza n'okuwa concrete. Gwe jjinja ly'oyagala omubiri gw'oyagala sentimita meka. Oyagala ejjinja nga liringa ennyumba bajja diteeka ku mmotoka balikuleetere. Oyagala butonotono bwakuyuwa Niru. Oyagala amanenene agaddakaawo. Bo balina ebyuma ebikuba olwazi. Kati bano abasajja batulekera kigambo ffe tutuule minisita yagambye Buganda lwazi. Buganda baali lwazi bantu. Naye okuva lwe mwatuula ne munafuya Buganda ogituusa ku kino tetusobola kusirika. Era ekyo tebakibalimba nga mulowooza mbu waliwo olunaku n'olumu lwe tugenda okutuula tusirike. Kati njagala kubuuza ku mulembe gwa Mayiga awaani Kabaka. Buganda lwazi awaani Kabaka. Ku Museveni n'abatudde eri ani Kabaka. Emyaka 3 egiyise Kabaka yasituka n'agenda e Nakasero n'asisinkana Museveni ng'ali ne Mayiga ali n'olwo olusajja olwo ani Mawanda ani Junju Mawanda olwo olwawasa muwala wa Nsubugabire Kiraabo nga bagenzeeyo era bwe baavaawo ne basaba Museveni obuyambi atwale Kabaka mu ddwaliro. Era bagenda okuvaawo nga Kabaka alinnya bweru kugenda mu ddwaliro. Anti mulowooza mbu nno laba Museveni bwasonze olugalo mu Kabaka. Laba Kabaka waffe Buganda lwazi naye tesobola kujjanjaba Kabaka waayo. Buganda lwazi nayo olwaleero Kabaka agenze wa Museveni n'amuwa obuyambi agenda jjanjabibwe. Era oluvudde Nakasero n'alinnya ennyonyi n'agenda okujjanjabibwa. Twebaza nnyo gavumenti ya wakati ne Museveni pulezidenti olw'okutwala Kabaka n'ajjanjabibwa. Buganda lwazi bigambo naye Buganda eggwaawo. Awo nga Kabaka atuuke wa Museveni okugenda okumusaba esente nga Mayiga amututte okusabiriza Museveni. Olabye Kabaka, olabye Museveni bwe yajooga Buganda. Awo nga bamaliriza nga Kabaka amaze okusabiriza esente wa Museveni agenda jjanjabwe. Era Museveni amuwadde agenda jjanjabwe. Buganda lwazi kinga tetusobola kujjanjaba Kabaka waffe.
Buganda lwazi kinga tetusobola kujjanjaba kabaka waffe. Buganda mwali muguliddeko kabaka emmotoka. Kabaka emmotoka zaavuga azijjawa. Hey, iwo mbuuza obwa kabaka abasoga mwali muguliddeko kabaka mwali muguliddeko kyabazinga emmotoka. Kyabazinga yali aguzeeko emmotoka eyiye. Kyabazinga obwa kyabazinga buyina abakuumi abaabwo oba abaganda muyina obukuumi obwammwe. Olwaleero mu matikkira n'okujjukira amatikkira ga Busoga gavumenti y'abakati Museveni aweereza emmotoka n'agiwa baaba waife. Abasoga twali tuguliddeko kabaka emmotoka, abaganda twali tuguliddeko kabaka emmotoka. Tetusobola na kumujjanjaba. Buganda lwazi mugende mwebake mujjakera ku macyange ekiri ebukasa gende ebukasa olabe ekyuma bwe kigaayo olwazi. Gano ge mazima kyova olaba Isirayiri kitooke yagambye abaku social media abanange musirike. Mweri eggulire Museveni yayanguwa okuyita kabaka jje bayogerezeganye kuba kabaka yali amaze okubyogerako oluvannyuma lw'amatikkira. Wulire eggulire eritaliko kakwakulizo. Teekateeka nate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'asisinkana omukulembeze Abanyarwanda. Owulira Soroti TV bwekusomera eggulire ng'eriwoomesa. Owulira Soroti TV kuba bo basanyufu kabaka yafukamiridde Museveni. Akusomera eggulire nga lirimu n'eggono era olwaleero Museveni wali makago wa president Nakasero. Enteekateeka zino zigenza okubaawo nga empologoma yakamala okuwuluguma naddala ku nsonga ettaka erya Mairo ngenda kuzomeza 3 mu mwezi ogw'omusanvu. Omumbuga Charles Peter Mayiga ensisinkano eno etuukiddwako wabula ebyomunju tebitotolwa wabadde ayogerako ne bannamawulire bino nate betukujjiddeyo. Owulira ebiwano. Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II olwaleero asisinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu makago gwa president Nakasero. Naye nze mbuuza ku kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka ne Museveni ani mukulu ani mukadde ku bombi ani mukulu ani asinga munne emyaka? Lwaki wano bw'oba olaba kabaka ye mukadde ku Museveni tugenda kukuza myaka gya kabaka 7? Naye batunuulira olaba obugumu Museveni bwaliko ow'ekikumi ne kiki ekirya kabaka mbu alaji kiki ekirya kabaka Mayiga kiki ekirya kabaka. Nze neewaayo okwogera ebintu bwe bitategeerekeka bulungi lwe binaategeerekeka mutegeere nti bye nali ntegeeza bye. Ku Museveni ne kabaka ani mukulu? Labayo ani mukulu? Laba kabaka waffe. Ensisinkano eneddiridde okujaguza amatikkira ge ag'omulundi ogwa 28 mu Lubiri Enkoni mu Buddu ku lw'omukaaga nga 31 Julayi. Ssaabasajja gye yasinzidde mu kwogerako eri Obuganda ne yeemulugunya ku nsonga z'ettaka lya Mairo. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo. Era bangi nga bagamba nti evaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Yes sebo wangale nnyo ayibona. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo teryogerwako? Masomoji yakirambise nti ensonga z'ettaka lya Mairo si kye kizibu kya Buganda era tayagala kiwulikike nga Buganda ennafu mu kusenza abantu abalala kuba n'ebitundu ebirala birina ebizibu by'ettaka. Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Yes. Kanki ekizibu kya kabaka waffe administration ne kabaka waffe owangale nnyo. Kabaka apanga bapangulula buli kyapanga nga Mayiga akipangulula. Wulira olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana
kuteekebwako bukwakkulizo. Kabaka bw'ayogerera ebyo yali mulwadde nga omubiri munafu naye ng'ebigambo bye biri strong. Naye Mayiga yateekebwawo wali tavaawo alinga mubajje mu Busiraamu. Wulira ensisinkano. Kale eno wejjidde nga gavumenti erina enteekateeka okuleeta ennongosereza mu mateeka g'ettaka nga Pulezidenti Museveni bwe yali ku mikolo gy'ameenunula nga 9 Juni ku kisaawe ky'ennyonyi Kololo yakyogera lwatu nti takkanya na nkola ya Mayiro. I propose the name of one person, the Honorable Julius Nabakoba. Juma bane Nabakoba aliwa Nabakoba yafa. Niba namwe muko. Nabakoba yalagaba. That's why I appointed her, because some of these politicians, they are not, you find they are. Kabaka bwe yavaayo n'akyogera direct Museveni Mayiga n'asitula Kabaka n'amutwale wa Museveni direct. Bye baayogera tebaabitubuulira. Tugenda okuya nti amuwadde ssente agende. Wabula omusajja gwe bayitaani Boss Kitwe Mayanja atambula avuma Kabaka Buganda yonna ku Mayiro, ettaka lya Mayiro. Naye nga mu mawulire ag'oluzungu Mayiga yatugamba bw'ati. Mayiga yatugamba bw'ati mu mawulire ag'oluzungu ag'olunaku olwo yatugamba bw'ati. Amawulire g'oluzungu gali waweeyayo English mawulire. President Yoweri Museveni has received the Kabaka of Uganda, His Royal Highness Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, who paid a courtesy call on him at State House Lodge, Nakasero. During the meeting, President Museveni and Kabaka discussed development matters of mutual interest between the kingdom and the government. The two leaders briefly exchanged pleasantries, both acknowledging that they had taken long without meeting before going into a closed-door meeting. The Kabaka was accompanied by a four-man delegation, including Prince David Wasajja and the Katikkiro of Uganda, Charles Peter Mayiga. Abo bwaba wasobola okubakuba ebyuma nga batamba n'obakuba ebyuma ne bafa ne bavaawo. Oyo omusajja Mawanda ne Mayiga omuntu asobola obajjawo batugirewo mangu leero nga tegunnaziba. Leero tusule ku lumbe lwabwe. Mbuno sekolindeko waliwo eggulirembo simanyi bali njagala omuntu ayinza okunkubira abantu bano eggaali. President Mayiga said the meeting between His Majesty, the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II, and President Yoweri Museveni will yield fruitful results that will benefit the kingdom. The Katikkiro spoke to the media shortly after the meeting at Bulange, Mengo. Let's take a look. Let's have a look. It was a courtesy. A courtesy? Visit. Wow. But as is always the practice, even during courtesy calls, the two principals. Two principals are always likely to have matters of mutual interest which they discuss, and that's what exactly happened this afternoon. This afternoon, the President and President Kabaka discussed matters of mutual interest to the Kingdom of Uganda and to our country, Uganda. And as may be expected, when leaders talk about important issues, you always are hopeful that the outcome will be beneficial. The people they need. Ulira. Ebibala byatusuubiza oluvannyuma lw'okutuula ne boogera ku nsonga z'ettaka. Bagenda okutuula nga tebannatumenyera amayumba. Mwagala kutugamba nti Kabaka ali mu lukwe lw'okutumenyera amayumba. Mutugambye mwatuula ku nsonga za ttaka. Be bamenyera amayumba balina obusuulu bwa Buganda Land Board n'ekyapa mu ngalo. Will yield the fruits and the two principles. Kabaka ali mabega bw'okutumenyera amayumba.
kubanga bye mwateesa bye mwagamba eby'omunda tujja kulaba ebibala ettaka teritereranga lyeyongera kucyankalana omusajja bosi kitwe Mayanja ayongera kuvuma Kabaka buli gyalaga mbuuza Mayiga ebyo bye byava mu meeting eri bye byava mu meeting eri ku nsonga z'ettaka baatula batereze ensonga z'ettaka ne bateesa batumenyera amayumba kumwe kuliko yatuzimbira ennyumba Buganda mwazimbira abantu amayumba ge bamenya oba Museveni yatuzimbira amayumba mulyoke mwegatte mugamenye Mayigo yagala kutugamba nti Kabaka amenya amayumba g'abantu be bannanga Abanyarwanda bazannya abantu politics wansawo mujja muwulira eyo leka nveeyo Buganda lwazi bantu bali bategeeza Abaganda bali lwazi oluzimbiddwako Buganda Abaganda bavuga eggaali okuva mu masaza ga Buganda gonna nga balina mafumu na busale na majambiya okujja okubagana n'obote nga alire mundu nga babagambye mundu eseka mu lubiri omuntu n'akwata effumu najja mu lubiri ekyo kye kitegeeza nti Buganda lwazi Abaganda bedde okufiirira Obuganda kyabanga kitiibwa Bakatikiro b'ebiseera ebyo balinga Baganda tebaali Banyarwanda balinga bakonekitinga olaba His Excellency Kyagulanyi buli akabeerawo ng'atuyita ku kitebe ng'atugamba kino kyekiriwo kino kyekiddako kino kyekiriwo kino kyekiddako talina lunaku lwe yali ayise ne beefumba akafubo akatakkirizddwamu bannamawulire era tebalina kye batugambye ku kibaddeyo era Mayiga ye yali abimuyingizaamu yamuyita mu kafuba akataliimu bannamawulire olwafuluma ebyali mu meeting si bye yayogera olwajja ku madaala ga Bulange yagamba bwati era tumaze okuyogera mukakkane kubanga tulina Buganda emu tuteese n'omusajja President yamukuba eriiso yasibira mu studio Nalumansi tompayiriza Nalumansi naye ngoli mubbi Nalumansi naye ngoli mubbi Nalumansi wampayiriza Nalumansi wampayiriza wayogedde wampayiriza namulabisa President buli kintu kye kyonna buli step gyavaako ne gyaddako abitutegeeza kasi towulira meeting etakkiriziddwamu bannamawulire ng'omanya bagenda bamenyera amayumba mumala omenya amayumba ne muwayiriza Kabaka kati Mayiga watusuubiza ebibala ebigenda okuva mu meeting eyo ku mataka gaffe ennyumba bazimenya be bamenyera bonna balina obusuulu bwa Buganda oli eyo osirise kati batumenyera amayumba wabula otuyita tujje tugule emijoozi tudduke emisinde Buganda lwazi Baganda Abaganda lwe lwazi olusimbiddwako Buganda Buganda yakafugibwa abakabaka bangi naye Abaganda tebakyukangako Abaganda beebo lwazi Abaganda lwe lwazi oluzimbiddwako Obwakabaka bubeerawo ku lwazi oluyitibwa Abaganda Kabaka ajja n'avaawo kuba agenda mu bwa Ssekabaka President gwe yakuba gwe oluyimba olinga Mayiga ngalwanira ebinyama Mayiga wampayiriza bannange yampayiriza tugende ku nsonga endala enkuba yatonnye mu Uganda nebayitamu awo nebagoyagoya naye kambabule kye nategeddemu eyo enkuba osobola okuzibika naye bannange ndabyeko omusajja gwe bayita Lukwago era Lukwago atuuzizza meeting leero Lukwago alinga Museveni bulemu ebeera ku balala gudu zibazize n'omala okuba amatatu ne Lukwago tokkirizanga Lukwago okugaba Lukwago agabe ebbuuku agenda okyanga bwati aba asengekambwa ne master agenda okugabira bwati agenda okukwata ezize ng'embwa master ekisanvu nga yabiina kati gwogenda okuvunula ziri ezizo okukola bwoti ng'olina cu olina ke cu zonna nga wazimazeeyo ke wazimazeeyo 10 gwa zirina kati olukukuba embwa n'opiikinga nakukuba embwa n'opiikinga nakusaba byotalina nakusala ng'olina 308 nga ye alina 4 gudu ziba zaabwe ye ne Museveni naye oba Museveni yazaala Lukwago kati Lukwago nze nkubuuza Masaka luwaaliwa Besigye aliwa nabagamba Besigye aliwa Kawuwe saabagamba nti Besigye aliwa Kawuwe kati Besigye aliwa mwatugamba Besigye bw'atava mu kkomera Uganda eggwawo eggulu ligenda kuba Uganda efe nenkugamba Lukwago concentratinga ku Kampala Masaka luwa nange mumpeemu
walemera Masakaluwa kati Masakaluwa tetumulabako oba wamukwekawa oba ali mulogizaawa oba wamupangisizaawa gwe gwamanyi enkuba emalawo bana Kampala olwaleero bulemu zonna zitadde walala ye road mayor Lukwago ne Museveni okusinga okuvunaananga abalala Lukwago nakugamba Lukwago ekya road mayor kimpe ompeyo emyezi 3 enkuba bwetonya neeyita mu bannayuganda temunyongera gwakuna mu ngobe enzire waffe ebunjako Museveni twakugamba tokayana tolda mu bintu birala kwata entebe gwe giveeko lekerawo okubuleminga abalala kwata entebe giveeko giwe his excellence Kyagulanyi mu nnaku 10 enkuba bwetuyita mutu mujjeko yatumye Guganda gwe Toyota guze ne gusinika ebinnyo bannaye temugamba mbu ate muganda wange mbu yakoze obubi eggwanga aha nema ne KCCA nabagamba teri munyarwanda nsinga magezi reasoning capacity ya Toyota ne ya Ebeni ow'emyaka ena agenda weze 5 guno mwaka weze 5 Ebeni asinga Toyota ku reasoninga ennaku ezo maama Ebeni yagambye Ebeni yabadde atawanya omwana namugamba Ebeni nvira ku mwana wange gendo ozaalo owuwo Ebeni namubuuza ate nga sinawasa Ebeni yabuuza maama we ekibuuzo maama we n'agenda mu bulango bwa bakama baffe oli omwana alabika agenda kunsiga okwagala okuwasa bali nayagala okuwasa maama we yamugambye Ebeni nvira ku mwana genda ozaale owuwo namugamba no sinze siganye kuzaala wange naye muzaale nga sinawasa reasoning capacity oyo mwana namusiimye nnyo oyo mwana wange bana naye Toyota yaze n'agamba bane temukola bintu ebyo enkuba tennaba nakuca ye Toyota yajjiddewo n'ayita bannamawulire oba bajjidde mu nnyonyi bannange mujje tuyogereko gye muli bane temugamba mbuno baaba si baaba naye KCCA nema za problemu za coming bade munyambe ku Ebeni mbabulire mama we yabibuzabuziza naye ngolowooza ngiyo omwana abimala tabimala mama nze sinawasa bane budde bugenze ekyenkuba ya leero engeri gyeyisizaamu abantu era nange nyina benenya abo bagamba nti NRM yeerese ebizibu si kituufu naye nze waliwo benenya ekisooka KCCA abagaba plans ez'okuzimba amazzi we gayita ne batateereka ku kkubo abantu ne bazimba nga bwe baagadde abo banema abagaba lensinsi amazzi we galina okuyita ne bateekako amayumba nze abo benenyeza ddala kati nga kibadde ku Forest Mall era nze nsaba gavumenti oyo wa Forest Mall bagende bagimenyewo singa olabye ekibaddewo leero oyo omusajja nzeera nsaba bannayuganda twekwatiremu oba abo tebasobola kukola abagaba plans ez'okuzimba tugende ebintu tubimenye kyansonyi nnyo saagala ebintu ebivumisa gavumenti ng'ate abantu aboonoona tubalaba aba TV be Uganda n'aba radio nsabayo toko show wakati wa Ebeni ne Toyota mu mubulire bye mugenda okuyogerako a week before Ebeni temumuwa byakwogera temumuwa bye mugenda kudiscussingako yajja kujja mu studio n'omutwe gwe mujja tuwulirira ate namwe abakola ne Museveni kamukiwulire Museveni akuwa ekifu n'atakuwa buyinza n'atandika okudirectinga kola kino n'akujjako sente zonna budget ya institution yo yonna Museveni n'agikujjako n'agitwala nosigala nga tokoze ku bintu by'olina kukola mu gundi yo kati Katumba Wamala mulabeko Katumba Wamala ng'alookinga ebiyumba by'embwa Katumba Wamala ng'alookinga ebiyumba by'eggaali y'omuka gw'embwa kati enguudo zonna muzirabe zonna enkuba yazitutte Katumba Wamala tannakola statement neegi naye ye minisita wa wakisi leka nveeyo eyo banekuba ebyokwogera nena bingi leero waliwo ekino ennyamiza n'omutwe negumba obba
Pineti subira okwanjulira parliament olunaku olw'enkya ng'enerinye okuva ku buse oba trillion 66 okutuuka ku buse oba trillions 71 n'ensimbi ezigwamu mu mbaliriro eno bataddemu obuwumbi 465 nga buno bwakuweebwayo eri omulimu gw'okuzimba eddwaliro ery'erubowa ng'omulimu guno kati gugenda kuba gwakateekebwamu ensimbi eziri mu trillion 1 n'obuwumbi 39 omusasi wafalwaddeyo nga bino byonna bigenda mu maaso katulabe byakuŋŋaanyiza ku ggulire lino. Kibuvuddeko Palamenti yayise ennyongereza mu mbalirira y'eggwanga ya trillions ezisukka mu 4 okuva mu gavumenti okugenda mu bitongole eby'enjawulo okugiyambako okukola emirimu nga kuno kwaliko n'okuwa abazimba eddwaliro ly'ekikugu ery'erubowa obuwumbi 298. Kyoyinza okugamba nti ssente zino ab'erubowa tezabamala omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025 musigansimbi Enrica Peniti gavumenti emuteereddemu obuwumbi 465 omulimu gusobole okwanguwa. Bino bibadde mu kakiiko ka Palamenti akalondoola ebyensimbi mu Palamenti abakulu bano gye baza okutegeeza akakiiko ku by'embalirira yaabwe. Kati omugatte gavumenti yakasaasanya trillion 1 n'obuwumbi 309 ku ddwaliro lya Pineti ery'erubowa. Akamala okumuwa bilioni 298. Olaba Ssemujjunganda bw'atandise okufaanana Museveni laba. Munsanvu munjeze twakateeka mu atunanga Museveni. Guno ataddeko galubindi kyokka atatunuza maaso. Pineti bamuteereddemu bilioni 465. Babanga bwafaanana Museveni. Nti Pineti agenda kubanga yakaweebwa trillion ne bilioni 239 naye ezo ze bakamuwa kuba eddwaliro tetunayakulira nti liwedde. Mu ngeri emu gavumenti egenda kuwa ekitongole ekizimbe ekya Roko obuwumbi 6 nga buno bwakugula migabo okugatta ku migabo gy'obuwumbi 22 gavumenti gye yasooka okugula kyokka emigabo gino giriko ebibuuzo bingi. Sagala genda wala kuba nnyina yeggulira eddala lyenjagala ogenda muwulira nze mbuuza. Mujjukira eddwaliro lya Pineti lyali lyakuggwa mu wiikisi 2 litujjanjabe COVID. Lyali lyakuggwa mu wiikisi 2 litujjanjabe COVID. Kaakati ligenze mu trillions of money. Trillions of money. Naye Parliament tekkirizibwa kugendayo okusupervisinga ne Minister wa Health yennyini bamuganya okuyingirayo okulaba ebiri ebizimbibwayo. Naye nze mbuuza. Abakulembeze b'eggwanga Uganda mmwe bafounda b'eggwanga Uganda. Ba original, ba indigenous Ugandans. Institutions eziri indigenous mu Uganda nze mbuuza. Mwasala w'eggwanga mwalivaamu ne muli wa Museveni. Obwakabaka mwenna mu Uganda ne musirika ekintu ky'okkondeminga n'okwata Museveni omujjako essente zaffe zabba mu ddwaliro ly'erubowa mwasalawo okubirekera bakadama mwe ne musirika bakabaka n'obwakabaka ne bakatikkiro. Kimugambe eggwanga lino temulirinaako bwannannyini. Museveni atubbe ku kintu omuntu kyalaba ne muzibe kyalaba. Museveni atubba ba politicians. Ba spiritual leaders muli omusinika binnyo. Serwadda. Museveni atubbe eggwanga mwasalawo mwalirekera Museveni n'abanyarwanda batubbe ssente za lubowa. Ze ssente ezigula amataka. Ze ssente zitubonyabonya otusengula ku mataka. Ssente za lubowa hospital ze bawa Museveni mbu za lubowa hospital ze abamanerenda abatuwoza abatututeeka ebyaffe. Mu buyinza bwammwe buli luddawa. Obuyinza bw'abannaddiini bukoma ku kutujjako kimu kya 10 na kiweebwayo. Juzi wano omusajja yatugambye bukyanga tusonda tetunnaweza ssente zisima musingi gwa Pentagon. Good Life yatugambye bwati. Ono mwana Good Life gundi wakalevu yani. Good Life yatugambye. Bujinga abulako kugamba bugambi indigaze nti mumanyi mbegayiride temudda muve wano mugende sikyabeetaaga. Bukyanga tusonda ssente tetunaba kuweza ssente zisima musingi ekyo kimanyi. Omusingi gwa Pentagon tetunaba kufuna ssente tetunaba kukola kuweza ssente zisima musingi. Bannanga we nakomye okutegeera. Bannange bujingo oli musajja. Waliwo ekinenyamiza omutwe gumbo baba. Ye bujingo aliwo. Kubanga ekituufu kiri nti omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa Pentagon. Era titwatula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo ekikinga temunasima musingi. Omwaka oguwedde ne tukukuba oluku mutwe beppa nga 3 ne tukuŋŋaanira ku Kanani
nga tetusimye musingi omwaka guno era kye twatandikirako naye bino byetuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga sente ze tulina teziwera kimu kyakkulu ekya sente zeetagisa abakimanyi bonna Gaboli azinze leesu twetaaga bilioni 10 azinze leesu bilioni 19 bizze bikyuka kati ziri 17 bizze bikyuka we twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga bilioni nga 12 bacontractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30 ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ate tulinawo obuwumbi 7 teziwera wadde obuwumbi 7 twayimirizaamu okuteekawo pressure nabagamba sente ze musonda ku Kanani ziyimirizawo M23 nja kukisigalako nabagamba Bujingo ye big is among the one of the top biggest funder of M23 mu Congo endala sente endala yazikolamu investments e Rwanda nja kubisigalako nabyogera nga nyina sources nga nyina information atengeri confirmed naye nze mbuuza abanaddiini enzaalwa abannayuganda obwakabaka administration elders ab'omu ggwanga Uganda politicians musazewo Museveni atubbe ddwaliro kyeri erigenze mu trillions lye tutasobola parliament gyanonamu ssente tekirizi bagendayo kulambula mulimu gwe bavujjirira wabula ne parliament eyongera kubavujjirira naye bwe bagendayo asikali n'abakwatira emiggo n'abagobanga ente esente bazimwongedde Lubowa hospital bannange mukkiriza Museveni yabajjako eggwanga tuli mujjeko tuli tubagobemu mukakasa omulimu gw'okununula Uganda mugulekedde bakadama mu biyumba omulimu gw'okununula Uganda naye mmwe ekibasirisa kubanga Museveni bwabbanga abaleeterako bwamala okubba ng'abaleeterayo ekimotoka kumatikira ng'aleeta ekimotoka kumatikira ng'aleeta ekimotoka nga musirika mukutikira bishop owesaza lya ngongongong awereddwa ekimotoka mukuwummula era bw'abadde awummula ng'asiibula Museveni amuwadde emmotoka mugabana ne Museveni olumala okubba ng'abaleeterako nga musirika mwenna musazewo muyimirire ku bibegabega bya Kadaama akole nga mmwe muvuga ebimotoka mu ssente z'abakadaama musazewo ffe tugende ku kyeyo omwana yagenze ku kyeyo omwana omuwala n'akuba ekyeyo n'akola investments ewaka n'agula ennyumba n'ateekako ebbaala n'ateekako loogi bwe yali adde ewaka teyagamba maama we yagwa bugwe maama ng'ali mu kusolooza loogi n'ebbaala nga yaliwo ye boosi byonna babikola ne bateekako amannya g'omwana simanyi enjoba simanyi waatibba biki maama yalemedde ebintu by'omwana tabimuwa maama abadde ayagala omwana asigaleyo ku kyeyo akuba ekyeyo ye maama asolooze myezi 2 omwana ali waka ayomba ne maama buli lwayogerako nga maama amukunamira byagenze mu mateeka maama okusesema ebintu by'omwana tannabisesema omwana bye yakolerera ebweru musazewo omulembe gwaffe abazadde baffe musazewo mututuulire obwakabaka mwenna mu Uganda musazewo mututuulire ffe tujje tukuba ebyeyo batujjeko emisolo mingi nnyo ku ssente zaffe mwe buli coronation babagulire ebimotoka mwe muvuge bannaddiini muvuge ife tuvundire mu biyumba nze bwe mmalako passport bwe njimala ng'ekiwala takimaze okuntuuka ku nkoona ngikwase Ebeni ne Ebeni ajja kuba ekyeyo mwe muvuge ebimotoka mbuuza Mayiga abeere ne convoy ku ssente z'abakadaama emwanyi mwazita muzigenderedde kati ffe ekyobusuubuzi ekiva e Uganda ekigenda ebweru w'eggwanga ffe tusupplyinga bakadaama mu nsi yonna ffe tulina ekkolero ly'abakadaama mbuuza bakadaama mubakola mu industry kyeyo basajja mmwe mmwe ne mwewa obukuumi ne mwewa biki sente ffe tubasasulira amazzi ffe tubasasulira amasannyalaze ffe naye muganya okutuyambako ku musajja bakabaka musirise nga Museveni atubba ku ssente z'erubowa n'amayumba agaffe bagamenye getwezimbira bagamenye musirise naye mmwe kale nno kambabuulire Museveni tugenda mujjako weewaawo
kubanga ebintu byonna bitambulanga bwe twabibala. Nabagamba atya ku lutalo lw'e Sudan, nabagamba ntya ku lutalo oluva e Congo, nabagamba ntya e Rwanda. Nedda nabagamba nze kati ebyo sibiddamu, wabula njagala bwe biba bituuseewo gwe birabe bulabye otegeere nti ebintu biringa bwe twabibala. Munda abantu basituse tebaagala Museveni aveeko, wabula n'ebweru ku nsalo ne ku nsalo waliwo ekijja. Nkugambye ebintu bitambulanga bwe twabibala, nkiddamu weewaawo Museveni agenda ate si mu kalulu. Iwo nedda mutuule naye tubeere mu celebration ekololo. Ndaba omusumba simanyi, omupasta simanyi, reveranda simanyi, bishop aleeta ekigandula nga tewayogera kigambo ku Museveni. Tukuyiweko amafuta tukwochere ku Wampewo Road ng'eri president ali mu kulayira, ng'eno ku Wampewo tuli mu kwokya munnaddiini. Kubanga omanyi mwagala nnyo okujja okugaba emikisa gye mutalina. Tukwate Kazimba Mugalu eno wansi tuli mu kumwokya, eri waggulu president alayira tuoche Kazimba Mugalu kubanga ayagala okujja mu kamera, simanyi mbuno yabasaba tukukumeko omuliro tukwoche gwe musajja gwe. Kyemuganda temulaba nti Museveni abbe eggwanga, era bwe muba mwe temumugambyeko. Ate ffe tumugambako mugamba tulina empisa embi, tumugambako mugamba tuvuma abantu, wabula abandi mugambyeko mu ngeri eyammwe gye mumanyi ye diplomatike. Musirise ddwaliro kye lya tuliyoni atuzimbira ggulu, nedda Museveni azimba ggulu erubowa. Museveni azimba kisaawe, maama ne bwe kiba kisaawe temumugambyeko. Ate tumugambako nga Isirayiri kitokajja bannange mukakane, diaspora mukakane, gendo kakanye nyoko. Labayo wano obudde bugenzo bw'ekigambo, labayo eggulire eddala lino ddyo lya Buganda bannaye tulina ennaku bajjajja batunze ettaka ly'ekiggwa ky'olugave. Kali bali nnyo Juma Kiria kakati bwe tweyongerayo ne NTV akawungezi olwaleero kkooti enkulu empigi etandise okuwulira omusango gw'ettaka ogwateekebwayo Professor Charles Sekyewa mu mwaka gwa 2022 ng'alumiriza abatuuze mu gombola y'Ekiringente mu disitulikiti ey'Empigi okusaalimbira ku ttaka lyagamba nti lirye. Obuzibu obuvudde ku ttaka lino be batuuze abaliwangaalirako okukalambira nti bo bamanyi ba kika kya Lugave nga bwe bannannyini ttaka lino, kyokka ye Sekyewa agamba nti yaligulako yali mukyala wakulira ekika kino. Oludda olwabi telulabiseeko kyokka kkooti eyagala babeeko. Mulaba okuwasaba bano, omukyala atunda atya ettaka? Omukyala atunda atya ettaka ly'ekiggwa? Muwasa bakazi oba ba property master? Nti Mama Ebeni atunze ettaka lya Fande Katongole, Mama Ebeni atunze ettaka ly'ebunjake wa Fande Katongole, naawe n'ogula bagatta mu mpaaba yaabwe olw'omulamuzi alambula ettaka lino eryogerwako nga tannaba kuwa nsala ye. Ng'oli wa Lugave ng'oli bulungi. Mu Julayi wa 2022 abatuuze mu gombola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi baafuna amawulire agawaawaza amatu oluvannyuma lw'omusajja omu ayitibwa Professor Charles Sekyewa okusindika abapunta okusala poloti ku ttaka lyagamba nti lirye. Ettaka lino liweza yiika 12 nga liriko abatuuze abawerako abalumiriza nti babaddeko ebbanga ddene. Kino nno kyajja abatuuze mu mbeera ne balemesa abapunta okukola ogwabaleeta. Wabula Professor Sekyewa yalaba guli gutyo n'atwala omusango mu kkooti enkulu Empigi okusobola okusala eggoye. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa Desemba omwaka oguwedde kkooti yayita abatuuze abawangaalira ku ttaka lino era bwe bamanya nti ebintu byonoonese nabo ne baddukira mu bakulu b'ekika ky'Olugave kubanga be bannannyini ttaka be bamanyi. Kati olwaleero kkooti enkulu Empigi nga ekulirwa omulamuzi Anthony Oyuku Ojoko etandise okuwulira omusango guno. Wabula oludda olwabi terubaddeewo ng'ate waliwo ebyabalagirwa okuteeka mu mpaawa yaabwe kyokka ne batabiteeka. Obalabye oludda olwabi ate lwe lutajja mu kkooti. Gwe Oyuku Ojoko, simanyi Oyuku Ojoko oli mu Northern, omanyi ekiri mu Northern Uganda ku ttaka lyammwe? Geza oguwunzike omusango gwo ngenda gugobera anti guli Mpigi ngenda gugoberera. Nedda ninze judgment Ojoko Oyuku. Wulira era wano omulamuzi wa kkooti Ojoko wasinzidde n'ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana era n'alagira enjuyi zombi okuddayo ziteekemu buli muntu yenna akwatibwako ku musango guno nti oluvannyuma ne kkooti nayo yakusituka okugenda okulaba ku ttaka lino nga tewali alekeddwa mabega.
abazzukulu b'ekika ky'olugave abadde mu kkooti betwogedde nabo balaze nnyiike era ne basaba kkooti okukola ekisoboka okusala omusango basobole okununula ettaka ly'abajjajjaabwe. Ettaka lyaffe tulyagala, kkooti tusabe tubeerere n'enkanya ensonga eziringa bw'ebeera, ettaka lyaffe lituddire tusobole okufuna we tukuŋŋaanira ng'ab'ekika ky'olugave. Twagala kkooti yetuyambe tugyeko omusajja ono ffe tusigale ebibanja byaffe nga tulina bannannyini ettaka ab'olugave. Nsaba tunda namugirikaamu ne bajjajjaffe twongere okutukwatirako tusobole okununula obuvo bwaffe awamu n'ekika kyaffe tube nga tusobola okuba nga tufuna we tukuŋŋaanira. Bano baliko abakulu b'ekika be balumiriza okwekobaana ne batunda ettaka lino oluvannyuma lw'okuliwandiisa mu mannya gaabwe ng'abantu. Abazzukulu b'omulembe guno bagaanye okurespektinga bajjajjaffe abakulu ab'ebika. Naye kakati ate mu kika ky'olugave bajjajja batunda ettaka ly'abazzukulu, kati abazzukulu babundabunda. Naye ate abazzukulu tebawa bajjajja bitiibwa. Obeera jjajja kyatunda ettaka ly'abazzukulu. Abazzukulu be bali mu kkooti bajjajja be batunda. Wabula mwagala bitiibwa. Ekyo kye mbadde njagalawo. Bajjajja beekobaana ne bakulembeza omukazi ng'omukazi atunze. Omukazi atunda ate ettaka lya Fande Katongole. Mbuuza Mamebe n'atunda ate ettaka ly'Obujjaku. Gye yakulira wawe ebiwandiiko yabijjawa. Alitunda ngaani? Bajjajja batunda ettaka. Bajjajja abataka abakulu b'ebika. Buganda lwazi nga bajjajja bategeera. Buganda esaanawo bajjajja baba basobola okutunda ettaka ly'ekika. Abazzukulu b'omulembe guno musituke mutereeze ebyasoba ku bajjajja bammwe. If not, President yatugamba bujja kukyanga tubundabunda nga ffe tetulina we tuva mu Uganda nga ffe tetulina nsibuko. Ate President alabika amanye ekigambo kye fayiro z'akabana ateeko kubanga azirina ku mmeeza. Wakuba ayinza okuba nga tayinza kukyogera direct. Ekyo mwewa Mukama ali kunze. Mukama antumye okwogera ate akabano mmwe mujja kunfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko. Enkoko bw'oba ogisala gw'omutwe gukufiira mu ngalo. Banyarwanda mwe abakabano mujja kunfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko. President yatulabula obudde bujja kukyanga Abaganda mmwe temuyina we musibuka kubanga ku map ya Buganda kujja kuba tekuliko kigambo Buganda. Ebyo bye mubadde mubabuuza nga mubabuuza mbuno mu Uganda musibuka wa Abanyarwanda bajja babuuza mu musibuka wa kubanga ku map ya Uganda tekuliko kigambo Buganda. Naye nga bo basibuka mu North Kivu. Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo jangu okosomesa igize batabani bone bawolabo. Bible egamba ekigambo kimu kimaluwa amagezi okutegeera. Mudakiika zino Mukama somesa oyigirize. Ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo bibale ebibala n'ebibala byabwe bibeerewo mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Tusabye abantu bonna ne bagamba nti amina. Lwaki Obwakabaka ne bakabaka mu Uganda tebalina maanyi? Nsooka kubuuza. Mulina ekintu kye mwakola ne Museveni kye mumutyako mu Bwakabaka bwa Buganda, mu Bwakabaka bw'omu Uganda. Omusajja n'atukola ebintu nga tewaliiwo. Omusajja n'atubba ssente mu budget buli lunaku. Mukimanyi nti abantu bammwe be bawa emisolo egyo Museveni jabbira mu ddwaliro lya Pineti. Mukimanyi nti abantu Museveni baabuzawo ne babula 18 tebalabikako. Mukimanyi nti abo basabujekitisi bammwe. Banaddini mukimanyi nti abantu ababulawo ezo ndiga zammwe eziri mu kisibo. Abajjajja ba Buganda mukimanyi nti abo bazzukulu bammwe abaabuzibwawo John Bosco Kibalama Damulira. Mukimanyi nti abo bazzukulu bammwe. Mukimanyi nti abaana abato bagenze mu biyumba mu myaka gye bandibadde bazaala Buganda abeere lwazi. Mukimanyi abalenzi Abaganda bawasizza bawala Banyarwanda kuba buli watunula ku kyalo buli muwala gwalaba yenna Munyarwanda. Kuba Abanyarwanda be basigala ku byalo ne bwe yeegumyagumyamu omwaka ogusooka naye buli wakuba eriiso buli muwala gwakubako eriiso Munyarwanda agenda kumaliriza nga wasiza Omunyarwanda. Okimanyi nti Omunyarwanda bw'aba azadde omwana abeera woyo abeera Omunyarwanda. Bannange jjo nayogedde ekintu ogundi omusajja yakabidde mu kabokisi kange. Bukyanga wasa mukazi w'Omunyarwanda takyalirwangako ku muntu nga mukazi ku saidi ava ku saidi ya mukazi we. Bonna abakyala bonna basajja. Wabula abaana balina ewaka bonna balina bakojja baabwe be bafaanana. Emmere tekyagenda.
njagala okuwoninga muka SB4 gwe simanyi ani Teira gwe mukazi gwe yakula kawologoma jo watukunamidde mu bigundi mu bisikati byo oyina gundi oyina gufigo ogubi neba nange fulu ani SBO simanyi SB4 nova kono nogwa mu mama fina niye gwe figa kati ate namulabyeko ku live asontoloboza ani ali yasabe nange mwe bannaye Katonda tebamusinikira ko binyogwe mukazi gwe mukazi gwe kola ko kimu bwobo nyogoga bwobo buguma oba mama fina yakutwalako musajja concentrating va mu kutubuzabuza lekera okumanyira Katonda nkubulira kati gwe kyakutukunamisiza mufige yeki wendo olinga omulambo gwa Moses ali tudamuna kutumanyira naawe wamanzizeeyo wali mbuuza banadini musirise nga Museveni amalawo eggwanga Proverbs yagambye bwati Proverbs gye twasomye eggulo yagambye bweti nakeddozi wacha wewe obadde ki omubuulizi 8:2 okuweerera ebigambo omubuulizi 8 engero 24 2 kubanga tewali bampeera eri omuntu omubi etabaza y'ababi erinzikizibwa 21 mwana wange otyanga Mukama ne kabaka so teweetabulanga n'abo abaagala okujjulula 22 kubanga obuyinike bwabwe buliyimuka nga tebamanyiridde mwana wange otyanga Mukama ne kabaka njagala okusiima kabaka wa Buganda kabaka ayogera bwafuna akakisa alina waayisa statement nga nnene nga bwoziwulidde bwenzi bakubidde wano naye administration yemutuulidde ayisa abasajja kabaka obuyinza tosobola kabaka gwe banaye kabaka tokayana gwe kola bwoti funa woyise eddoboozi nti Mayiga omugobye gwe tokayana ffe tetwagala bbaluwa ffe byamabaluwa simanyi fomo bbaluwa gwe funa woyise eddoboozi oba ku WhatsApp oba ku live oba ku ki funayo munnamawulire funayo wa social media otubulire nti olwaleero ziri 27 omwezi ogwokusatu 2025 Mayiga osimiddwa emirimu gyonna gy'okoze ku Bwakatikkiro naye ovuddeko nsikiziza lumbuye ebyo mujjako bireke ebyo byaffe abazzukulu oba abazzukulu balemedde ku ttaka bawoza omusango gw'ettaka nga tewali jjajja nalabyewo jjajja ogu Kasujjulubinga namulabyewo Kasujjulubinga mu kooti yabaddewo ku lw'abantu gwe kabaka tuweewugira ate kugamba mbu ate fomo ate ekiwandiiko simanya ate mbu wawandiika ebbaluwa neriikinga ne bagiwaayo eri ewaba Mayiga ne bakutiisa simanyi biki ani atiisa kabaka Bayibuli etugamba kutya Katonda ne kabaka si Katikkiro gwe funa wayise eddoboozi ne bwe liyita mu WhatsApp ne bwe liba lya WhatsApp gwe ffe tetwagala nnyo bintu bingi gwe kabaka yogera ekigambo nti Mayiga weebale nnyo weebale ddala owummudde ne nkyekene